Omwezi ogwedde poliisi ya kuno yakola ebikwekweto mu bitundu bya Nansana ne Nabweru mwe bakwatira bannakibiina kino ekya NUP 11 nga kigambibwa nti basangibwa n'ebibwatuka wabula ng'omu ku bano yakubibwa essasi mu butanwa nga poliisi bwe yategeeza. Bano okuli Hamidu Sekidde, Muhammad Kalyango, Abudala Katumba, Latifu Sali, Emmanuel Asimwe olwaliro baleeteddwa mu kkooti esookerwako e Nabweru munnamungi w'omuntu abadde abalindiridde ku kkooti eno. Bano baleeteddwa mu kkooti maaso g'omulamuzi wa kkooti eno Kibuuka Christian wabula mu kaseera mpaawo kaaga omuwabi wa gavumenti Sarah Nambuya n'ategeeza kkooti eno nga gavumenti bw'ekoze enkyukakyuka mu mpaaba yayo yasooka. Bano gavumenti omusango gwegamba gwe bagguddeko mu mpaaba yaabwe eno empya gwe gw'obutujju era nga kigambibwa nti bano bonna baaguza mu bitundu by'e Nansana ne Nabweru nga baagula ebintu bino ebibwatuka n'ekigendererwa eky'okutaataaganya ebyokwerinda n'obulamu bw'abantu. Wankubadde nga bano basomeddwa omusango guno, omulamuzi abategeeza nti kkooti eno terina buyinza okubawozesa ku musango guno n'abasindika okuddayo eruzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Mwakola ebikolwa eby'obutujju era nga mukula ebintu ebyenjawulo obikolerera omuli ebyo n'ebisobola okubwatukira mu bantu era nga mu kino mu katundu bano bagambye nti petrol bombs. That state should expedite all the inquiries in this trial to enable the accused persons to proceed in the court which has jurisdiction. Bano olubadde okufulumizibwa wabweru babadde balindiriddwa dda nnamungi w'omuntu. N'abasinga ku bano abamu basooka kuwambibwa ne tubanoonya nga bali victims of abduction just ne tubeekanga nga bateekeddwa ku fayiro eno ey'abantu eyagambibwa nti baali bakolerera ebijingirire. Bannamateeka babano okuli Shamimu Malende, Luyimbazi na Lukoola batubudde nti kati kye bazzaako kwe kuddukira mu kkooti enkulu okuteekayo okusaba kwa bano okw'okweyimirira. Kye tuteekateeka nga bannamateeka tugenda kubasabira okweyimirirwa mu kkooti enkulu ey'e Kampala kubanga yeeyina kati obuvunaanyizibwa okubeera ng'ewulira okweyimirirwa kwabwe. Osobola kumala gakwata muntu n'omuteeka ekkolokooni nga tolinaawo bujulizi bunyweza nsonga gy'oleese. Tulowooza nti bateekwa okuba nga balina obujulizi bwabwe era twagala babutuwe mu bunnambiro tusobole okuteekateeka okwewozaako kw'abantu baffe. Luyimbazi na Lukoola agambye nti ssemateeka wa Uganda alambika bulungi nti omuntu aba yatulugunyizibwa ng'akwatibwa talina kusomebwa musango gwonna. Tuteeketeeka okwemulugunya kwabwe kuba omu yalumizibwa n'ekivu nga bamukwata kyokka nga talina yadde akambe. Kyewuunyisa okukunukira kw'obukugu kw'abantu baffe abalina okutukulembera mu kutuwa obukuumi ng'ate be batulumya. Tugenda nakyo kukituusa ng'okwemulugunya okuyinza n'okuleetera okusuula emisango gino mu kaseero bwe tunaaba tuli mu maaso ga kkooti enkulu erina obuyinza. Bannabyabufuzi okuli Mmeeya Ali Mulyanyama, Sserunjojo Ow'eddembe Emmanuel n'abalala bagambye nti abantu baabwe bangi abazze bakwatibwa mu mbeera eno era ne bateekebwako emisango eminene bagamba nti baakulwana okukuka ejjembe okulaba ng'eddembe lyabwe balirwanirira. Kati buli oli awulira nti others buli omu yeeyongerayo ayagala enkyukakyuka. Ne buli kintu kyonna musabe bulamu. Buli kintu kyonna kibaako obudde bwakyo. Ne bwe weekongoddamu obudde bujja kutuuka. Wajja kubaawo olunaku mu nnaku, essaawa mu ssaawa, eddakiika mu ddakiika, omwana w'omuddugavu e Uganda afune obwogerero. Warning nyingi tuzifunye ne bakuwoninga eno ne bakuwoninga eno naye tusigala tuyimiridde. So ndowooza omuntu yenna alowooza nti ajja kutiisatiisa Kawempe. Kawempe baginyigiriza era nga bw'oyogedde. Teeka oli omuwadde police bond n'afuluma kkooti ku terrorism nga gy'owandiseeko ng'omusango ate ono gw'okutte mu weeks 2 n'okyusa omusango n'omuteekako terrorism takkirizibwa nakola ki nakwogera ku musango gwonna. Nti kkooti etaputa ssemateeka mu musango gwa Michael Kabaziguluka yavaayo olwatu neewa ensala nti omuntu yenna aba atulugunyiziddwa tateekeddwa kubeera ng'asomerwa musango. Naye ku ssaawa zino tulina bannaffe abaakubwa n'amasasi mu magulu, ssaawa zino bazze bawenyera naye kkooti egenze maaso n'okubasomera omusango era n'ebateekako terrorism. Kyatumanyi nti nno terrorism bateekeddwa kubeera nga bawoleza mu High Court. Kyannaku nnyo tusaba nti abantu abateekeddwa okubeera nga bakuuma amateeka baveeyo baga protecting. Naye ku ssaawa zo tulaba nti Uganda kyeyolekedde. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.